Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mukaseera kano nga tweteekerateekera okwaniriza omwezi gwa Ramadhan. Njagadde tubeere nga tweyigirizaako n'okwejjukanya ku nsonga y'okwaniriza omwezi gwa Ramadhan. Bagyamu omwezi gwa Ramadhan ogujja mukitwale nti kintu kikulu nnyo era sizoni nkulu nnyo, mugenyi mukulu nnyo ave wa Allah subhanahu wa ta'ala nga ajja okutwaniriza ajja okunyumyako naffe. Kati ffe abagenda okwaniriza omugenyi oyo tulina okubeera nga tukimanya nti buli mugenyi yenna alina okubeera n'enteekateeka gy'omuteekerateekera mu kumwaniriza. Ate abagenyi babeera n'enjawulo okusinziira ku bitibwa bye balina nawa gye bava. N'olw'ensonga eyo omugenyi avudde ku kyalo ayinza obutenkaana mugenyi avuddeko wala mu kumwaniriza n'okumweteekerateekera. Olwaleero twogera ku Ramadhan nga eva wa Allah subhanahu wa ta'ala egenda otuwaako obujulizi ngezeeyo nti bewansindikamu banyaniriza bulungi banyumya nange bulungi. Yensonga lwaki tulina okubeera nga tetunawa kubeera nga tuyingira mu mwezi gwa Ramadhan obanga tegunnayingira tulina okweteekerateekera okugwaniriza ng'omugenyi ave wa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ekisooka ekyo tukiteeke mu bwongo bwaffe nti Ramadhan ejja naye ejja ng'omugenyi tulina okumwaniriza nga bw'ayagala. Abantu babanga bamugambye nti olina abagenyi abajja okukyalira atandika okuteekateeka amaka ge naye mwennyini yeteekateeka. Oluusi osanga n'obwana obwawaka busaniridde enviiri oba ozisalako tugenda kubeera n'abagenyi bino mubijjeewo mutereze kompawundi mukasalira akakomera n'ebintu ebiringa ebyo. N'olwekyo naffe tulina okwetereeza n'okutereeza ebifo byaffe n'okutereeza embeera zaffe nga tweteekerateekera omugenyi oyo agenda okutugyamu omwezi gwa Ramadhan. Ekisooka omwezi gwa Ramadhan guno bwe gujja gukyalira abakkiriza, mugenyi naye ng'akyalira abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ng'akoola omwezi gwa Ramadhan baada audhu billahi minash shaitani rajim yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abange mmwe abakkiriza mbalaliseeko era mbawandiiseeko okusiiba. Kiba kitegeeza nti okusiiba bwe kuba kuzze kubeera kw'abakkiriza. Kati ekisookerwako sooka weebale otegeere oli mu bakkiriza abo abagenda okukkirizibwa okwaniriza omukulu oba toli mu abo. Bannange bwe tubeera ku nsi bagamba nti tugenda gaba kaadi ezigenda okwaniriza omunene oba omunene oyo ye pulezidenti. Naye se bwe baba bagaba kaadi abagenda okubeera mu kifo ekyaniriza omukulu bamala kubuuza nti ono gwe tuwa kaadi ali mu abo abagoberera omukulu amakulu nti aba NRM katugambe ku ssaawa ng'eno. Tosobola kusanga muntu ng'awawa nuupu kaadi egenda kwaniriza muntu wa NRM, mukulembeze wa NRM. Era beeyita bokka abagenda okubeera ku mwanjo abagenda okusimba layini emwaniriza balina kubeera nga bagwa mu kiti ekyo. N'olwekyo naffe abagenda okwaniriza omwezi gwa Ramadhan tulina okweteekateeka tumanye nti gwagenda okwaniriza Ramadhan oli mu layini, oli mu kibiina ky'abantu abateekeddwa okwaniriza omwezi ogwo. N'olw'ensonga eyo mu kweteekerateekera omwezi gwa Ramadhan ekisookerwako nga tugenda okugwaniriza kwekyekinga ffe bennyini okulaba ddala tuli mu bantu abasaana okubeera nga twaniriza omwezi ogwo. Oli mukkiriza, obukkiriza obuyimiridde butya? Bannange njagala obategeeza obanga okyali musamize obanga okyalina amasabo obanga okyalina irizi ng'embeera eyo ekyakulimu otawaanira bwereere. Mu bantu abalina okubeera ku layini nga Ramadhan ejja okugyaniriza toliimu. Abantu abamu balowooza nti obukkiriza bubeera kubanga nze Muhammadi, nze Umaru, nze Asumaani, nze Jamaali. Ekyo kifu. Amannya tegakola bukkiriza bwa muntu. Ekikola obukkiriza bw'omuntu kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu mutima ate era n'oteekako ebikolwa nga byebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. N'olwekyo obanga olinayo bakatonda b'abalala obanga olina ate ebirala by'okyesiga eno Ramadhan evudde wa Allah tevaako mu mizimu. N'olwekyo ab'emizimu temuli mu bantu bakkirizibwa kubeera ku layini nga twaniriza omwezi gwa Ramadhan. Era temugusiiba, si mmwe balagira okusiiba kubanga si gwammwe. Abalina okusiiba omwezi gwa Ramadhan balina okuba tebalina mu mbeera ya mizimu, tebalina mu mbeera ya busamize, beba abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mu kaseera kano olina okwekyekinga obanga okyakkiriza muyirizi
akaseera akasigaddeyo oyanize omwezi gwa Ramadhan oteekeddwa okubanga irizo zivuddeko, oteekeddwa okubanga byeweesiga ebirala ebibbo tobirina, oteekeddwa okubanga ebintu byemulengeza mu maduuka gammwe temubirina. Emitima gyaffe girina okubanga gikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omukkiriza eyalaalikwako omwezi gwa Ramadhan. Tulongoose akida zaffe, tulongoose enzikiriza zaffe, kyekisookerwako mu kwaniriza omwezi gwa Ramadhan. Then ensonga endala bwe tumala okutereeza obukkiriza tutereeze emirimu gye tukola. Sseruganda tuba nga tugenda mwezi gwa Ramadhan paka saawa eno nga temusaala swalazo za matobotobo, osaalako nga bw'oba oyagadde, tukyalina enkaayana ng'abantu, olina omuntu gwe wasalako salaamu ogenda kuyingira Ramadhan. Mu kwaniriza omwezi gwa Ramadhan tulina okubeera nga tuli bumu, tulina okubeera nga emirimu gye tukola mirungi, tuyimirizeewo eswala kubanga mu Ramadhan tugenda kusaala. Eswala gy'ogenda okusala mu Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala yazikulaalikako omwezi gwa Ramadhan, naye ve eno ng'ozeemanyiriza nti nina okusaala. N'olw'ensonga eyo omala okutereeza akiida tekikumalira kubeera nga olwokuba tolina irizi nti ate otule nga tosaala, ate obeere ne mukyala muganda wo gwe wakyawa. Bakadde bweka tolina nkolagana nabo abakuzaala bennyini, bw'onoobeera mu mbeera eyo ojja kuba toli mu bantu baniriza Ramadhan. N'olwekyo twetereeze mu akiida, tutereeze emirimu gyaffe nga gye giddako obanga omaze okutereeza akiida. So mu kwaniriza Ramadhan tulina okubeera nga tutereeza obukkiriza, tulina okubeera nga tutereezezza okusaala kwaffe. Naam, ensonga endala tuteeketeeke okusala salatu tarawih n'okusoma Qur'an mu mwezi gwa Ramadhan. Tukyemanyize kati omuntu abeera nga asukako ekiro asaale, tugenda kusala qiyamul layl, tugenda kubeera tusoma Qur'an nnyo mu mwezi gwa Ramadhan. Tandika saawa eno okulaba nga osomayo ejuzu ya Qur'an ekitono ennyo mu lunaku, ogisoma ogimaleko, bw'onootuuka mu mwezi gwa Ramadhan togenda kufuna buzibu bwonna. N'olwekyo mu kwaniriza Ramadhan nga bwe mbagambye tulinamu okwemanyiriza okukola emirimu gya Ramadhan, kubanga emirimu gya Ramadhan kusiiba. Essaawa eno omuntu yali atandika dda okusiiba Mande n'Olwokuna, n'otandika okusiiba ennaku enjeru. Ashahidu nti okusiiba ayyamu tatawu, siyamu tatawu, okusiiba kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yatukubiriza okubeera nga tusiiba, kubanga tugenda kusiiba mwezi gwa Ramadhan. Tutandikire wano okusiiba, tugenda kusaala, tutandikire wano okwemanyiriza okusaala, tugenda kusaddaaka, tutandike okwemanyiriza emirimu gy'okusaddaaka, tugenda kuyimirira kiro, tutandike okubeera nga twemanyiriza okuyimirira ekiro. Ne mu kweteekerateekera Ramadhan tekirema kubeera nga omuntu weteekerateekera by'onoolya mu mwezi gwa Ramadhan. Abantu bangi agenda n'ayingira mu mwezi gwa Ramadhan ne yeekwasa olw'okubanga obwavu we buli, talina kyasobola okujjako okugula akawunga, n'agamba seeka sijja kusobola kusiiba, nze sirina mmere gye nsobola kuliisa abantu, nina kawunga kokka. N'olwekyo sisobola kulya kawunga futaali, ndye kawunga ddaako, seeka sikulimba. Abantu boogera bwe batyo. Abali mu byalo abalina mawogo, waliwo omukyala yagamba nze okusiiba kwannemye lwakuba sirina amatooke mu lusuku, emmere gye nninawo mawogo yekka, sijja sobola mulya ku futaali, sijja sobola mulya ku ddaako. Naye nga mawogo oyo oba akawunga ako kagenda okukozesa mu kulya ekyemisana, kagenda okukozesa mu kulya ekyeggulu, naye tasoboddeko okukozesa ku ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo obutagwa mu buzibu ng'obwo tandika saawa eno okuteekateeka. Nina abantu bameka waka? Olina abantu 8, olina abantu 10, bagenda kusibuka batya, bagenda kulya batya ddaako. Banaye tukitwale nti kikulu nnyo, abantu mweteekerateekera ebintu bingi. Omuntu n'abala nti omwana wange abuzaayo semester emu, naye olunaku lwa graduation n'alisaaki abantu kwegamba bwe mweteekerateekera ebintu ebyo bwe bamweteekerateekera ne Ramadhan, oleme kutuuka wali kwekwasa nti sirina kyakulya. Omwezi gwa Ramadhan bwe tuba nga tugwaniriza tulina okukakasa nti bwe guyingira tosiiba nga tonnaba kukakasa nti omwezi gwa Ramadhan guyingidde. Kino kiyingira mu kwaniriza omwezi gwa Ramadhan. Bannange bwe tuba nga tulindirira omugenyi tumala kakasa nti ayingiddeyo yennyini, si kubanga emmotoka efaananye n'eyiye ogenda oyaniriza ataliye. Singa tuba tulinda omunene nga jjo tukyalira, emmotoka ne zivaayo nga zifaanana n'ez'omunene oyo, tetusobola gamba nti alabika y'oyo, si kulabika bulabisi. Naye tulina okubaako n'obubonero obulaga nti bw'olaba akantu kano nga kayingiddewo omanya nti y'oyo.
Kati wano konvoyi nyingi zitambula ku kkubo okwo. Naye abantu bamanyi nti emmotoka eno ebanga yeekulembedde oyo abeera namba emu, abeera pulezidenti. Emmotoka eno bw'olaba nga yeekulembedde oyo abeera vice oba abeera sipiika oba abeera kintu kirala nnyo. N'olw'ensonga eyo naffe tulina obubonero obulaga nti eno yeeyingiriye Ramadhan. Nabbi sallallahu alaihi wasallama be yatuyigiriza sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Shaban 30 yawman. Bannange tokuyiziba kusiiba nga tolabye mwezi gwa Ramadhani. Bino ebyogamba nti mugenyi asooka nti nze kangira nsiibanga baliisangayo, ezo z'oba osiibye zibeera haramu, tokirizibwa na kuzisiiba. N'olwekyo tusiiba lwakuba tulabyeko. Ako ke kabonero, ffe ke kagondi kaffe akasagula okulaba nti Ramadhani eyingidde. Okusagula kwaffe nga gwe mwe mulaba nti kati pulezidenti yajja ng'olina akamotoka koolabye ako bw'okalaba tobuuza aba yajja. Naffe tulina akabonero akalaga nti omukulu atuuse. Omukulu atuuka liruyatihi nga tumaze kulaba mwezi ogwo. Ne mu kusibuluka nga Ramadhani eweddeko bwe tutyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fa in ghumma alaikum, naye Allah singa aba aleeseewo embeera ey'okuba nti embeera ya kikoma, omwezi tegulabika, tugulize tutagulaba, fa akmilu iddata Shaban 30 yawman. Akabonero akokubiri akalaga nti nkyakusiiba Ramadhani kwe kubeera nga tubaze ennaku za Shaban gwe mwezi guno ogw'omwenda, bamanya ogw'omunaana, mwezi gw'omunaana mu kumbala y'Obusiraamu. Bwe tujjuza ennaku ezasatu omwezi ne guba tetugulabye, tumanya nti waliwo ekyagusiikiriza, tutandika okusiiba. N'olwekyo bannaye mweteeketeeke okwaniriza omwezi gwa Ramadhan. Temugusiiba nga tegunnayingira. Buli omu atereze embeera ze, mutereze akiida zammwe, mutereze enzikiriza zammwe, mweteeketeekere nga mukola emirimu egyo Allah gy'ayagala, mugende okutuuka mu Ramadhan nga mwagimanyirira, ate temusiiba Ramadhan nga tennatuuka. Mbeeyanziza okumpolereza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.